mulalira. Okay, essawa yaffe ey'okubiri teera nyongera okubaaniriza ndi Haz Kitunzi okulaba ng'ebintu byonna bitambulira ddala bulungi. Muganda wange Kasim Badru Kitunzi Mukonaawo, Kasim Mtungo saako ne Haj Juma Kitunzi nkubuuzaako Mutungaawo chairman LC1 webale kubeera ng'ate abantu obatambuliza ddala bulungi ne mami wange Mbuyaawo. Kale saawa eno ey'okubiri tugenda ate tutunulireko kusiga eddamuzi gye twolekedde era ndi ne his worship Faizo Mulalira ndi naye tugenda kutambula ffenna deputy registrar Wakiso High Court so ng'ateera mu maaso eyo ebinaaba ng'obudde butusobozesezza tujja kwegattibwako Mr. Joseph Sinabulya ono principal information maintenance officer ndozera koti yemwe oba ye wabona wasigadda muzi lyonna. Kale owekitiibwa Sebo tukwaniriza ku KTV era buuza ku balabi baffe. Sebo omwanjuzi era omuteesiteesi wa programu eno neeyanziza nnyo okunkyaza. Njagala okubuuza ku bantu ba Katonda bonna abali ku Kingdom TV nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama mulungi, Mukama yeebazibwe. Tusanyuka nnyo ng'essiga eddamuzi bwe mu creatingawo omwaganya mwe tuyinza okuyita naffe okubanga twogerako eri bannayuganda okwongera okulambulula mu mpeereza yaffe ng'abakozi baabwe. Ffe ng'essiga eddamuzi tuli bakozi ba bannayuganda abaatwesigisa ku buyinza bwabwe ne babutwazikako okulaba nti tugonjoola emitawaana egibeera mu community eyo. Nesebo. Kale olunaku olwaleero his worship agenda kusooka ndooza kutuyisizaamuko ku kye tuyita performance enhancement tool nkalaba wano bakayita PET. Tugenda kayisaamuko era otubuulire n'abantu baffe abali eyo basobole okubeera nga bannyonnyoka enkola eyo. Kakati judicial erese enkola empya kwegamba obwanjulukufu bugenze nga butekinga center stage mu mpeereza y'emirimu mu public service. Obwanakyetwala n'obwokuba nti omuntu bwaweebwa omulimu gwa gavumenti aba amazeeyo kigenda kikeewa nga eddoboozi ly'abakama baffe lirina okujja ku mwanja okulaba engeri gye tuweerezaamu oba tuweereza mu ngeri esoosowaza obwetaavu n'okuyayana kw'emitima gyabwe. Kati essiga eddamuzi lirudde nga waliwo sijja duyita lukonko naye nga waliwo omuwaatwa eri empeereza n'enkola y'emirimu ne bannaffe be tuweereza be bannayuganda. Kati ne twagala okulaba eno transparency obwerufu buno Katikkiro bwabeera tukubiriza tukoze tutya okulaba nti eddoboozi lya munnayuganda ono gwe tuzuukuka buli lunaku ogenda okuweereza asobola okutubuulira oba tumuweereza mu ngeri emumatiza oba tulina okwongeramu mu ngeri emu oba endala. Kati okusobola okuziba omuwaatwa ogwo ejudiciary neereeta enkola eno empya gye tuyita performance enhancement tool. Performance oba mu Luganda tuyinza kugamba tutya? Obuweereza. Then enhancement okwongeza omutindo okulinnyisa obuweereza. Kati eno tool enkola eno tool etuyambako okulaba nti judiciary esoosowaza okuweereza obuweereza bweyongereko nga tufuna eddoboozi lyabo be tulina okukola ki okuweereza. Kati tukoze omutimbagano guli web based. Omanyi kati enkola ey'omuseereza neya internet efuuse ya bulijjo yeriwo. Actually ekibiina ekitabo ensi zonna ekya United Nations mu kusalawo namba 147 kwa 2012 kyagamba nti access to internet is now a human right. Kugamba ddembe lya muntu okwaccessinga internet. Era kyova olaba singa internet ejjibwako abantu baga nti butukoze mutya bannange nga mutujjeko internet. Kati buli muntu
eyalaba ku lubaawo n'atalaba ku lubaawo kati at least alina essimu yaki eyamuseereza so asobola okuaccessinga internet. Kati ekigendererwamu eno web based portal kulaba nti eyo koti zaffe gye ziri mu bitundu ebyenjawulo abantu beziweereza ng'ogyeko tulina open day we tuyitanga speech day wetuleeta aba actors bonna mu justice sector ne tutulakawo mu lusiisira lumu ne twogerayogerako ku bintu bwe muweereza bwe muti bali baweereza bwe bati wano kibulamu. Kati eno pet yo eri web based osinzira yonna gy'oli n'ologinga on. Bw'omala okuloginga on no selecting a court notandika otuga nti omulamuzi Faizo oyo atuula ewa Kiso atuuka leeti ate bw'atuuka leeti n'asooka n'anywa caayi ate n'alya ku matugunda ate ne yeebaka bw'amala ate n'atandika okuyita fayiro obudde nga bukaalaamye. Kale ffe tuba twazze nga tulina ebirwadde byaffe tebatuwa mazzi ku kooti abazze okumira eddagala tebatulondamu priority abakyala ab'embuto abakyala ab'embuto baba bawerekeddwako abaami baabwe nga balowooza nti katugende ku kooti tuyitirewo tugende tunywe eddagala ne batukandaliza. Katulaba nti awo tulaba obwetaavu bw'abantu bano ne twenehansinga empeereza yaffe gye bali. So PET is a tool eri web based accessing accountability ne enabling to improve on our service delivery. Kulaba nti munnayuganda ono ate tegufuuka musango olw'okuba yajja mu kooti kwegamba ajja mu kooti tatya afune obwenkanya ate eri unanimous tereeta linnya lyateekako. So tusobola okugikwata nga yakyama naye ne tukola voice eyo ne tuimprovinga. Aba tewaliwo mukisa gwa batasobola kukozesa kumanyi web www.nebigwamu awo abasinga obungi awo babadde tebannatuukawo so nga ate emisango enkola yaagyo n'entambula yaagyo oba bubi oba bulungi ekkiririra ddala mpaka wansi ku muntu asembayo mumulowoozazaako mutya oyo oba atalina simu seereza oba eyamanyira ennyo TikTok ne WhatsApp ate nga mwe mwabitadde ku web eri. Tulina judiciary channel ku WhatsApp. Tulinako omukutu ku mukutu ogwo gwa WhatsApp gumukwanira wala. Tulinako ekibanja kwe tuteeka ebintu byaffe ebyo ne bajja. Kati ne wali ku kooti tukyalina ka blend kali aka notes board ne suggestion box era abantu bwe bawandika ne basuulamu obuwandiiko ku Lwokutaano tubujjayo ne tusobola okulaba nti wiiki eno bagambye bwe bati ne bwe bati. Naye kati eno PET mbadde mbuuza mwazuukuse buzuukusi ne mugamba naye bannanga kati weetaagawo PET weetaagawo okulaba nga naffe batukira kye batucekingamuko ate bye batucekinze byogerwe mu lwatu. Kakati esiga eddamuzi lizze lifuna transformation agenda okweddaabulwa n'okweyubula lifuuke mu people centered okuva mu mwaka gwa 2020 wetwafuna etteeka lye tuyita Administration of Judiciary Act eryagezaako okulambulula enkola y'emirimu eva mu kuba nti twali nga ettabi naye nga tetulisiga twali nga ttabi nga litwalibwa Ministry of Justice and Constitutional Affairs kyokka nga ate twetengeredde kati en Administration of Judiciary Act ne operationalizing as the provisions of Constitution ziga nti esiga eddamuzi lyetengeredde nalyo siga nga bw'olaba amasiga asatu bw'oteekako ensuwa erimu bw'olikuba ensuwa eyinza obutakola ki oba esseppiki obutafumba. Kakati mu tteeka eryo mu nnyingo eya 18 oba thereabout lyagamba Chief Justice nti ajja kuteekawo enkola ey'okulondoola abakozi mu siga eddamuzi naddala abalamuzi okulaba nti obuyinza buno bubeesigisibwa babukozesa mu bulambulokufu n'okulaba nti basoosowaza empeereza eri munnayuganda. So Chief Justice eyawummudde Oweekitiibwa Alfonse Owiny Dollo yakomissioninga akakiiko ak'enjawulo akakulira omulamuzi Mike Chibita okulaba nti bakola enteekateeka enaleeta accountability. So kati eno PET byebimu ku bibala ebireeteddwa mu transformation agenda okulaba nti bannayuganda basesinga balamuzi in terms of transparency teba influencing a decision bw'oba basesinga ngo influencing a decision ebyo tetujja kubitwala naye in terms of professionalism
katase omanyi kati waliwo abantu ab'ebbogo obuyinza ne bubalinnya ku mutwe ne nayagala abwolese buli wamu so katase kuba tulina okuba beetoowaze bannayuganda be bakama baffe munnayuganda bw'omusanga ku kooti awo balina okuba nga batudde bulungi ne babaako engeri gye babaaniriza babaako emitendera gye bawabulwamu ogiridde n'ensonga enekolebwako mu ofiisi eri ate ojja kugenda bwoti ne bwoti bannayuganda tulina kuwulira misango gyabe nga tebategedde tulina okuweereza olukangagga lw'emisango eginaawulirwa mu wiiki eddako bwe tumala oduweereza obudde bwe twalaze ne tubukozesa okuwuliriza emisango egyo kyokka singa tuba twavutumidde olukangagga olwo ne wabaawo omuntu ajja nga mukadde asusse mu myaka oba nga mukyala alina olubuto oba maama alina omwana oba nga bazze n'abaana katulina ze tuyita child play areas zetutadde mu kooti zirimu buddo lwe tulina bannamikago betukolagana nabo abatakabanira eddembe ly'abaana kati omwana n'atawuliriza bino biyinza kumwesisiwaza naye ne tumutwala mu karuumu ako oyinza okitunulira nga ekitaliiyo naye kaakati omwana maama alina omwana we kyokka tunka n'omusajja ku musango oba balamu bomugoba ku kibanja kyokka bw'aleka omwana ono ewaka ate basedduvuddo bayinza omusobyako so kati okutaasa omwana ono bajje nabo naye bwe bajja nabo tubawe play area babeere nga bakola ki nga bazannya tuteekewo n'omuntu ababudaabuda kireme kulemesa maama ono kufuna bwenkanya kuba bw'ateeberezaamu okugenda mu kooti ate aleka abaana kambiveeko emisango negikola ki negikola pusinga negituula kati professionalism eno yetutunuulira bwebu obuweereza obugoberera omuntu ali professional ye muntu ayimiridde bulungi nga omumanyi naye ng'ate obumanyi obwo abukozesa mu ngeri etali ya lukujjukujju naye mu ngeri entuufu n'atamenya bwesige bannayuganda bwe bakoze eki bwe bamutaddemu biri mu time management professionalism etandika ku time management knowledge application of the law katasi omanyi ne bw'oba obonereza tosiimuula you don't oluzungu tukose admonishing bonereza naye ng'oli kati asoga nti munaye no wakoze ekibi naye ng'eri gye wakoze ekibi kakati ojja ekiteeka ligamba ekibazo bwe naye nogaa nti kakati kulabye obuntu kati obuntu buze mukola bye mwasoma era bye twasoma era bya buntu muteekayo obuteesi amateeka tegatula mu bire tuga-applyinga ku bantu kati n'abantu bano betuga-applyingako olaba ebibonerezo bikola ki bivaalinga byawukana n'engeri emisango gye gyaddiziddwa gyawukana n'engeri ebyaviiriddeko embeera eyo okubeerawo era oli abeera eyo n'agamba sebuufu bwe baakaliga bwegitya emyaka naye tewayise 8 gwokka ali bweru ate n'osanga omulala agamba oyo mbadde manyi muzibe bagenda kumusalirako myaka 2 oba 3 twalabye muzibe bamukalize 7 nga n'emirala gikyaliyo ate omulala bwegiti nga ate bazizza olumu musango gwogumu so mulina bye mugoberera nga temugoberera bingi tugoberera bingi kati sebuufu ya benefits from the presidential prerogative of mercy naye kooti zo yaziyitamu zonna ezimuconvictinga naye president alina residual powers under ennyingo 121 ya ssemateeka ng'ayita mu kakiiko akammase akasonyiwa ate si gwe gusoose president azze ng'akozesa obuyinza obwo n'asonyiwa abantu bangi nnyo kubanga okubonereza kuno accountability naye okwekuba mu kifuba omuntu ng'alina gy'atudde naga nti banaye nekubye mu kifuba njagala ebintu bino mbimalirize mbeera accountable eri bannange be nasobya kya buntu okuva ne mu bitabo ebitukuvu byatuyigiriza okwekuba mu kifuba ate waliwo n'abantu beekuba mu kifuba ne bakomawo ne bafuuka ba mugaso waliwo omwami omu ali Bomba eyo yasonyiyibwa olw'emisango egimu egyaliwo ku mulembe gwa Amini yali gavana ndowooza w'ekibuga naye kati ali eyo abuulira obusiraamu
waliwo omwami omulala namulabako ennaku ezo ng'abulira mu State House ava mu West eyo naye yalina emisango miyitirivu nnyo Jobote nabo ba Chris ayina yes so kati okugamba n'abaana abazize emisango bantu nga ffe bava mu ffe naye embeera olumu ye baleetera okukola ki okuzza emisango okugeza baakula bokka tebaafuna kulungamizibwa oba obuyinza bwabatuula ku mitwe ne buboonoona naye bwe beekuba mu kifuba enkola eno eya PET eneeyambako mu kukendeeza ku bungi bw'emisango ng'ate tetumala gakendeeza bukendeeza wabula nga tugikendeeza mu butuufu bwagyo. Kati enkola eno ereese obwakaliisoliiso mu mikono gy'abantu eri entambuza y'emirimu mu ssiga eddamuzi abantu bennyini kati be balondoola batugamba bajja emisango gijja kulirwa ku Mande emisango tegyawuliddwa lwaki tegyawuliddwa biki kati olaba nti abalamuzi bakimanyi nti wofoolinga short public erina a voice even in your promotion abantu 360-degree assessment coverage bannayuganda balinako even okugaa nti omuntu oyo asaanidde okulisuumusibwa eddaala ave ku ddaala erimu ogenda ku ddaala eddala so kati nze ndaba an accountability mechanism gye tuleese nungi nnyo nti egenda kuyambako okukendeza emisango gyo mingi tugirina ate ekigireeta bwesige eri abantu bo balina mu ssiga ki eddamuzi tebakyatwalira amateeka mu ngalo kati obwesige obwo baba bututaddemu tukoze ty okulaba nti oluwalo olwo lwe batuleetedde ogw'omulimu tugutuukiriza kati tulina naffe okuba abenkanya okubeerawo ku stations okulaba nti abantu tubafaako batusasula okukola okuva ssaawa 2 paka ssaawa 11 tewali nsonga lwaki tuba tukola ki twebuzaabuza so bannayuganda ate etteeka ligamba tuwummulamu wakati wa ssaawa 7 paka 8 lunch break kati bannayuganda ebyo byonna babikolako era batambula naffe babeerayo mu makooti eyo gye bali ffe wakiso tubalina bajja buli ekitegeeza obungi bw'emisango era kyekimu ku kiraga nti eri mu bantu wazzeeyoko ku bugunjufu tetukyevuma na bwevumi kubanga oyogeddeko okutwalira amateeka mu ngalo okujeemalira eyo nga mmwe abantu wabula bwe tugiraba mu kkooti tugambe mbu kati ensi mbutuufu etandise okutegeera amateeka waliwo n'abagireeta nga baagala kubatuuza era nabo tubaaniriza mediation oba alternative dispute resolution oga nti nze sijja kusigenda mu kaguli na ssenga wange naye ate ssenga wange naakola ki anyigiriza katugende mu kooti naye bwe batusaba omukisa batuchanolinge batudiverting through alternative dispute resolution tubikolera ddala ate bituyambye nnyo bintu birungi kale ndoza chief justice era owulidde mawulire agambye nti family matters kubanga family ye basic unity ya society tusooke tuzituulemu tuziteeseeko nga tunazispiring over mu kooti so kati eno peeti eno nkola nungi nnyo nti gweomuntu wa bulijjo muyita okuteeka eddoboozi lyo mu ntambuza y'emirimu mu ssiga eddamuzi ng'ate otunuulira abalamuzi abatandikirwako awo naye n'abalamuzi abali mu kkooti ensukkulumu n'ejulirwamu nabo basobola okutubulira nti naye eno wansi emisango nga gyanguwa nnyo naye bwe tutuuka okujulira abatalina nsonga ne batandika okujulira ne balwisa emisango n'afuuka jjojuuzi so kati ebyo bigenda tuyambako okulaba nti tusitreamlininga obuweereza tuwuliriza omanyi voice tosobola kubanga gwe oli musomesa naye ng'ate abayizi eddoboozi lyetoyagala ddiwulira olituddeko so kati bano bannayuganda be bakama baffe abo boolaba ku screen abo kale ndina omulamuzi Faizo era nga tukyatambulira ddala okuvako wali eri mu Wakiso High Court tugenda kuwummulamuko katono tukomewo tuzenga tuwulira bw'olaba ebitatambudde bulungi genda mu Judicial Service Commission n'awalala bino bijjawo kiri bakola kyekimu waliwo contradiction yonna omulamuzi agenda kutubuliramuko njawulo kyeriwo wakati wokuddukira mu Judicial Service Commission kuba nawe tuba nawe ne bagamba awo olaba ebitatambudde bulungi byonna kusaidi esiga eddamuzi mujje wano
njawulo kyeri awo era biki bye tutwala eri ate ebyawukana ku PET side eno nga tukozesa web. Tukomawo tovaawo kale nkwaniriza nate mu kitundu ekisemberayo ddala ekya programu yaffe eno eya Springboard ndi Haz Kitunzi okulaba ng'ebintu byonna bitambulira ddala bulungi. Nkyalina His Worship Faizo okuvaako wali eri ku High Court e Wakiso. Twongera kutunuulira nkola ya PET engeri court gyegenda okubanga ekozesa enkola eno. Ajjukira nti tukutegeezezaako emabega okujjukizaamu akatono titegudde bugwi kuviira ddala mwaka gwa 2020 yajja erowoozebwako era nga kati ajjukira nti egyo gyonna emyaka baba batambula bagezesa bakola buli kimu akati nno bongera okukubiriza okuyita ku web eyo nkozi ne ku WhatsApp. Omulamuzi ajja tuwaayo ne ku nnamba endala singa tuba twetaaza okwebuuza ku butya bwe tuyinza okubeera nga twongera okumanya ne baani be tuyinza okubuuza okulaba nga nate ffenna tunnyonnyoka ebintu ebyo. Ekirala aba intaneti nabo batulowoozezaako ffe abali eyo mu kyalo eyo kannabulemu eyo intaneti gyetannaba kubeera ng'etuuka bulungi so nga ate emisango gyo tegimanyi nnyumba mbi. Misango gyo weegiri all times era enkola zino tulina essuubi nti zigenda kubuna eggwanga lyonna tusobole okubeera nga tubitambuliza ddala bulungi. Kozi kanyongera okujjukizako katono nnyo nga tugenda ate okuddayo wa omulamuzi Faizo yala kujjukiza nti tulina olukuŋŋaana crusade gaggadde wali eri Kazinga Unra Grounds Salama Road. Awo nno munnange tujja kusobola okubeererawo ddala okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwennyini okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 29 crusade yegenda kuba yanjawulo omukko. Ate nno munnange si crusade bu crusade yokka wabula wajja kubeerangawo conference era yejja okutandikangawo n'olwekyo abawuliza ba Mukama mwenna abakwatibwako mutegeezebwa okuviira ddala ku ssaawa zijja kubeeranga 3 otuuka ku 6 kitundu so nga ate crusade yakutandikanga ssaawa 10 okutuukira ddala nga ku ssaawa 1 kitundu. Ettendo okusinza okubuulira enjiri tosubwa musajja wa Katonda okuva mu ggwanga erya America Pastor Harold Donaldson tugenda kubeera nga tutambula naye. Omutegesi era awumyemu omutwe nga bulijjo ye mutestes omukulu ye mulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda wamu ne Pastor Sandy Kiganda nga nno beegattiddwako obusumba bwonna obw'Emakindye awamu ne bannaffe abalala bonna nga ekintu wekitambuzibwa. Omulamuzi Faizo nga tugenda ndooza tutandikire ku kibuuzo kyaffe kiri ekya PET ne Judicial Service Commission. Yes, waliwo enjawulo oba wonna tuddukirayo okulaba nga esiga eddamu ziri tuweereza bulungi? Ekibuuzo ekyo kirungi nnyo kubanga kiraga intersection y'enkola zino zombi. Kaakati mu Administration of Judiciary Act tunamu gye tuyita Inspectorate of Courts Registry ne Inspector of Courts. Ndoza leero mawulire bannayuganda bakirabye nti omulamuzi Stephen Musota omulamuzi wa kkooti ensukkulumu yafunye contract bamulonzo okuddamu okubeera Inspector wa Courts. Kaakati essiga eddamu z'engeri gye lyetengeredde sinti tosobola kulitwala wa Inspector General of Government bwe balikoze ekikyamu naye obuli bw'aba akoze ekikyamu naye tuyina ze tuyita internal control mechanisms engeri ez'omunda ezitibwamu okukangavvula oba omuntu omunene agambibwako nnyiniye musiga ki eddamuzi. Kati tuyina gye tuyita Inspectorate of Courts. It's a full registry. Erina ne registrar n'abakozi bakalondoozi ne bakaliisoliiso nga batuula munda kati mu busiga eddamuzi. Kati abo be batuukirize n'enkola eya performance enhancement
tool pet amaloboozi gonna agava getukuŋŋaanya mu bantu gano gabeera synchronize n'okusengejjebwa abo era nja kubambawo ennamba yaabwe ne email engeri y'okubatuukako kati Judicial Service Commission ke kakiiko akateekebwawo ssemateeka omulimu gwago kulonda abalamuzi ba kkooti ento okuwa amagezi eri president eri abo abasaanidde okulondebwa mu kkooti enkulu kkooti ejulirwamu ne kkooti ensukkulumu n'okukangavvula abalamuzi bonna ku level yonna ate n'okuweereza president report kwaba abalamuzi ye balonda ba kkooti enkulu kkooti ensukkulumu ne kkooti ejulirwamu okulaba nti bakunkumula omukono mu kibya singa babeera nga beeyisiza bubi ndowooza mwabirabakaawo waliwo ebyaliwo kaawo bikyagenda mu maaso kakati akakiiko ako ketengeredde tekali paati y'essiga eddamuzi kakiiko kateekebwawo ssemateeka omulimu gwalwo luwalo lwago kumanyisa abantu it's a bridge between bridging the public and the judiciary lutindo wakati w'abantu n'essiga eddamuzi naye ng'ate omulimu gwako kulondoola emirimu tugikola tutya emirimu gino gye batuwa tugikola mu bwesimbu shortfall ziri luddawa okulaba nti bwe balonda abantu abaddako tebalonda bantu batatuukiridde n'okulaba nti abo abasiwuusa empisa bakola ki bakangavvulwa naye kati bwe bamala okukulonda ne bakoleza mu essiga eddamuzi then essiga eddamuzi lirina akaalyo essengejjero eriri munda kati wano mu pet twagambye 360 degree coverage maybe mbadde sinakumenyeramenyera baani abaliko kuba bw'ogamba 360 ate n'oyogera ku public yokka obanga ogambye nti public yokka kati mulimu ba supervisor mulimu ba peers mulimu ba superior katulina peer committees ne tugamba nti faizo bakulonda mu 2023 bewajja nabo basobola okutuuza ne bagambako singa wabaawo ki ensonga ekusomooza tulina mu ba supervisors be balamuzi ba kkooti enkulu kati nganze ewakiso nayo bajjaji babiri ba supervisor bange then tulina mu lines of communication tugeze registrar reporting our chief registrar reporting our registrar high court then registrar high court reporting our chief registrar then judge reporting our principal judge then judge our court of appeal reporting our deputy chief justice then supreme court judge reporting our chief justice kati abo nabo balina okusupervisinga then tulina mu human resource department musiga eddamuzi nabo mwebali then tulina ba supervise mu pet kwegamba pet bweba ku 10 egende ewagulako obubonero buli wamu ogenda osikowalinga so wotuukira okugamba nti yafunye ensanvu yayise nga zivudde wangi kati ne bano ba supervise ebiseera ebyadde byayita omuntu bwe bamuteekanga mu kifo ng'afuuka nantagambwako ate ne bana abakozi abalabaga nti munenze tonerijjako sigwe wampandiika kati ebyo bifuuse lufumo ffenna tuliwo goolo eryemu kuweereza ki bannayuganda kati ne bano bosupervising nga nabo balinawo omuwaatu ababaga nti naye mukama waffe atugamba okukeera wano yajja ssaawa 4 bw'atugamba okukeera wano akola paka ssaawa 9 n'agenda ng'obudde tebunakola ki tebunatuuka resources ze batuweereza zituyamba okulwaninga kooti tetuzirabako katulaba nti awo accountability issues ziba zizze ku mwanjo toba ebiwandiiko bya kooti bye batuwa tugende tusaavinga eyo ate tebatuwa facilitation tugenda kola ki kubisaavinga so kati olaba nti amaloboozi g'abano bonna bwe gajja on table omuntu ono omu abeera ati glance tuba tusobodde okulaba 360 degree assessment mu ngeri gy'akolamu so akakiiko aka Judicial Service Commission abantu basobola okugendayo okwekubira enduulu naye kyandibadde kirungi netusobola ne tukozesa internal mechanisms zino eziteereddwawo essiga eddamuzi bw'aba grade 1 osobola okwogera ne chief magistrate w'ekitundu ekyo ensonga ne mulaba muyinza ozikwata muyinza obutakkanya nga buvudde just mu ngeri communication gyetambuddemu naye nga tewali nsonga nkulu
esana spilling of kwagamba eno wandibadde waleetebwawo ensonga baganda zibaga nti zirinnye ki enkandaggo tezikyasoboka eyo kakati ebibuuzo bibiri nga mbuza eddakiika nga 5 naye byombi nsaba obiddemu ekisookerwako enkola eno eri ggwanga lyonna ne mu remote areas enkola eno etutandisa ogiroolinga out in a phased manner naye currently ekwata kuba chief magistrate bonna ne basad betuyita systems administrator abayambako okuteeka fayiro ku mitimbagano mu ggwanga lyonna ate nga ayagala okwakisesinga engeri okuwabulwamu engeri enkola eno engeri gyekola tulina essimu yaffe etali yakusasulira oba onzikiriza ssebo onzikiriza njisome neyanziza eri noti 8 noti emu 900 jiddemu muba mu Luganda 0800 emu ezo ziri 3 then 900 bwogikuba egenda butereeva eri gye twagambye mu inspectorate eri bakalondooza ab'omunda kati bakubuulira peti engeri kikolaki gyekolamu gwali emitala w'amayanja nga tosobola kutuukirira ku ssimu eno tuyina omutimbagano baguyita http obusale bubiri pet judiciary.go.ug yeyo web based portal kwe tutambulira oyinza kati ninyo http obusale bubiri pet judiciary.go.ug go is government of Uganda .ug eyo ndowooza ye web based portal yaffe nga Uganda then kati ate bw'obanga tuyagala bya mitimbagano naye ng'olina ekiwandiiko kyo kye wateeseteese wakiwandiise bulungi naye ng'oyagala okukiweereza ku email olokole ku budde bw'okutambula naki katulina ne email eya peti eri pet.judiciary.go.ug ng'oweereza email yo ng'oteekako attachment zo zonna eno ffe bwe tugifuna tujja kuddamu nti email tugifunye then tutandikirawo okugirondoola kirungi n'oteekamu essimu yo ey'emisana n'ey'ekiro ne email address such that tukuddiza amawulire nkozi nga tumaliriza enkola ey'okuteeseganya oba emisango okuba nga tukanyiza bweru etuuseewa era eyaniriziddwa etya bannayuganda Semateeka bw'aba tuwa obuyinza bw'essiga eddamu ze tugamba tufeeyo nnyo ku aspirations n'ebiruubirirwa bya bannayuganda. Ebiruubirirwa bya bannayuganda ebiseera ebisinga si bya kufiira ku muntu kumufiirako banoonya bwenkanya ate ebiseera ebisinga obwenkanya bo bennyini bamanya engeri ki ekinaaba eky'obwenkanya gye bali kubanga emisango bagirekera ffe abalamuzi tugisalewo teri kusibagana oludda olumu lulina okukola ki okuwangula olala ne lufiirwa kyokka bo tutuula nabo tulabe engeri gye tugonjolamu emisango gino it's a win-win situation ono awangulako nono n'awangula otugeza olayinza obbanga ekimuwanguza kugamba nti bwe bakubamu ekibanja kino wakati naye omuti guli ne bagundekera kubanga jjajja wa jjajjange yagusimba ate nga tuludde nga tukugamba omuti ogwo kisiikirize kyamaanyi nnyo nze mpulira emirembe mba nkoze eki mba mpangudde kati gwe n'ogaa nti jjajjawo olwo ngeri gye yagusimba naye ng'ono yajja buzi jjajjawo gusimbaawo ttaka teryalirirye ttaka tuliwadde bali olaba nti oba toleese bwenkanya nga bakola ki buba butegeramu so eno formal justice system yaleetebwa bakyeruppe naye twalina ng'ensi ne bannansi obulombolombo n'empisa gye twayitangamu okugonjoola obutakkaanya obwabangawo mu Buganda singa wabangawo ebikolwa ebya kukabasanya abaana twalinanga enkola gye tuyita amawemuukirano abannaffe abakyoli balina enkola gye bayita matoput ndowooza matoput court then ne babeerawo n'okukkaanya nga Kanyamunyu bye yayitamu kati yakomawo dda yasavinga bamuta olaba nti yayita mu gundi eyo buli bamu
baina enkola yaabwe kati form alternative justice system twagala tuzi complementing ne formal justice system ebiganye byokka bye twagala okusindika eri kubanga eri terikola ki kusibagana naye ne kusaawa esembayo abantu bakyasobola okuddamu ne batuula obutakkanya bwe ne babutunulira mu ngeri endala esinga kufe otwandowoozeza nti we bukoma kale omulamuzi akozesayo sekendi 2 zokka obasiibuleko bonna ne banno batumire bannayuganda bakama baffe tuli basiimu gye muli olw'okulaba nti mutwesigisa ku buyinza bwammwe buno ne tubukozesa mu linnya lyammwe kati nga bwe tulafuba n'okubaweereza mutuyambe nammwe amaloboozi gammwe gabeere ku mwanjo nga mutubuulira ngeri ki gye twandirongosezzaamu mu mpeereza yaffe nga muyita ku peeti mu nkola eyo ffenna tujja kuba mu lusiisira lumu nga ffenna tutambulira wamu okwongera okunyweza obuweereza obw'ekimmemmette so enkola eno ereeteddwa kulaba nti tulongoosa n'okwongera okunyweza obuweereza ate bwe tuba tugikozesa tubeere beesimbu togamba nti gundi yakoze kino n'owaayiriza n'oddira obutakkanya bwo n'oyo gw'owooza naye bagwe waleeta mu kkooti n'oyagala ettaka eryo olisiige omuwe omukozi waki wa kkooti kyokka bwe wabaawo ebitagenze bulungi mubituwe mu bulambulukufu bwabyo kubanga bwe tuba b'amazima kyangu okunoonyereza ku nsonga ezo ate ne interventions nazo ziba nyangu ez'okuteeka mu nkola okulaba nti mwe betuweereza ultimately goalo twagala kugiteeba nga mwe mugifuna tweyanzeege bwetutyo bwe tutambudde tujja kuddamu ate tukwatagana olunaku olw'enkya programu y'emu Springboard nebaza ttiimu yonna gye tukoze nayo wabula jjukira lunch hour n'omulabirizi ssaawa 6 olunaku olwaleero tozisubwa